give you 9,000, 8,000. The government, they're the one who are paying interest. They're the one, they are getting access to money from this investment. Go to police. Then there's no problem. Sometimes they can, they need to use the company. This is, they tell you pay money and you work. That's the right. Paying money for work. No, big man, I've been talking to your man. He knows that there is no good. So he's saying because now we are playing politics. We can't block the access which people have been using. The only thing, because now this one So bring your engineer. How can you construct without an engineer? Give us the building plan here. Huh? Wewe. Wacha yeye. Akamate wewe sio mimi. Sasa akamate wewe unajua kikamata nani? Wewe wacha hiyo mazalao yako wewe. Wewe iko kwa kazi. Wacha hata tuko kwa kazi yote. Kama unataka sababu wacha kila mtu afanye kazi yako. Sio mimi. Wewe kaa kwa kazi yako pekee. Nenda kupata. Sitaki hiyo. Tebama tusoboba yola kakati. Mamu danya. You don't know us. Gomani boli naye. We panka lawa. Utuzoka ubelinda ko. Belinda ko. I'm trying to even follow Saleh. Wanga mwana government here. Gomani how far we have gone. Ni bomu nyonyolo tia. Then you should have Akwene chikalu namanya bagaki masati abantu bayina bona bona wali wanaina ko
era abasajja ko baliziba oluzi balutwaliddeyo batulemesezza abatulemera ebagenda kufuna amazzi oluzi lwokka tulina mu kitundu kyo so tuli mu kaseera akazibu tutambulira Salumusale mukulembera Francis Kazinga main LC1 olunaku lwegwe oluvannyuma okufuna amawulire agagamba nti oluzi luzibibwa oluzi olwo mu mwaka ogwaggwa mu Novemba awo ensonga zino zaaliko wakati w'Abachina n'akatundu k'oluzi lwa community lusaavinga amasomero agawerako essomero eri Agency Queen School weri wano akuzava mu Kutu Abakazinga akubiri wonna amazzi bagakimu ate oluzi olwo ludonated lundi Abachina badonate oluzi olwo ne baluteeka ne batuwa lwali lusaavinga abantu bonna kalina bwekito olunaku lweggulo twafunye amawulire agagamba nti Abachina bazzemu okuzimba oluzi tugenda okuddamu okuddako wano twasimamu diplomat y'abasirikale era ntwagagana twagedde naye naye twagenda kuziba luzi olwo akisijja kubanga wayiri for instance tibamusa ku makya otuuze nagamba vice oluzi bakoze ki baluziba ate etujja ntuukawo otugana abaddewo naga nedda ogenda omuchina engineer nali mukampani tufunye ku ssimu tukomeddewo wano tuba olusi aga tutafuna access site enda ku main gate abaluzi tebagamba okusoboka bale embeera kiriwo banafuna access mazigabwe katukezaganyiza basobola bayimiza okugenda mu maaso naye tufune naye okukola tembeera ki tetataganya mabuuzi era yo kanso nebasaafira ekiwandiiko kyabwe ekirabo kyebaleese awo kumaliza kakatuusi Director Primary School. Essomero lino oluzi luno lubadde luyamba nnyo abaana baffe nga amazzi aga sewage gali off ate n'aga borehole gali off. Abajja wano ne basenawo amazzi era tusaaliddwa nnyo okulaba nga oluzi luno luggala. Omusana nga tolinawo ojja kuyinza kujja mazzi gonna nga luno lutuyamba naye kaakati kitukoze bubi nnyo tusaaliddwa. Era tusaba bekikwatako okubaawo kye bakolako okulaba nga oluzi lusigalawo ne lutuyamba naffe abamasomero. Mwebale. Tulaba oluzi lw'e Kazinga amazzi we gagenda ku byalo kuba amazzi gagenda ku bunene ku byalo 17 nga tulina kujja eno wansi n'amanda okukima amazzi. N'ekirala ssentebe engeri gy'ayogeddeko ebadde entuufu nze leero we nsoose okulaba abakulu nga bazze wansi balumirirwe abantu ba wansi. Ubundi yonna ndala lwe luzi lw'e Kazinga lwokka lwe tulina Kazinga main, Kazinga Central, Kogase, Buto, Koboko, obwalo bwonna obuliraanye wano eno lwe luzi lwe lumu lwe tubadde tukozesa. Abatwala mwena mwena tuli wano ku luzi lw'ekyalo olwa Kazinga main, erinnya Kabanda Henry, ssentebe w'ekyalo kino Kazinga. Tuli wano oluzi luno oba emidumu gy'amazzi gano gye girabirira ekyalo Kazinga ekiweza abantu abasukka mu mutwalo gumu. Kubanga mujjukire nti abantu bonna abakola mu industrial park wano enamanve bonna basula muno mu Kazinga. Oluzi luno baayagala dda Abachina bano okuluziba ne tubasaba at least baleme kuluziba
kubanga oluzi luno baalusangawo nga lwe luliikiriza ekyalo kyaffe okufuna ebyokunywa naddala eriyo n'abo abalina amazzi aga national water we gaba nga gabuze. Twakirizaganya naye tuwezi vabale ne batugamba bagenda kutuleetawo space. Jo twawulidde amawulire nga bagamba bayiyewo abasirikale tebakkiriza muntu yenna kugenda kufuna mazzi. Tukede ku makya ne tubasaba batukkirize balekewo ka space katini ow'ebigere wayinza okuyita ng'asobola okufuna access eri amazzi. Ne bakikkiriza ate tugenza okuwulira nga bagamba nti ate basimyewo perimita woolo oluzi bazibyewo we tulina okuyita. Bo bagamba tulina okuyita ku geeti yaabwe eri ennene. Naye mujjukire bwe batumala ne tubaleka ne baziba wano teri muntu agenda kuyita ku geeti eri eyaabwe ennene okugenda okutuuka eri oluzi. Ekyo no kiba kimaze okuleka abantu baffe mu matigga. Tusaba omukulembeze w'eggwanga, tusaba minisita gwe kikwatako owa Investment Authority ayingire mu nsonga zaffe kubanga naffe ng'abatuuze tubagamba tetujja kukkiriza abantu baffe kufa ng'ate baatusanga n'oluzi lwaffe. Tekitwala ddakiika okutulekerawo space ne bwe zinaabeera fuuti 2 omuntu wayinza okuyita n'ekigere n'afuna amazzi. Naye tetujja kukkiriza kuyita mu main gate yaabwe eri kubanga bwe tukkiriza okuyita mu main gate enkya ogenda kusanga nga bagisibye. A public well omuntu ayinza okufuna obuzibu ku ssaawa 9. Gavumenti ya Uganda erina emirembe n'ayagala okugenda ku luzzi afune amazzi ag'okunywa naye n'atasobola kugafuna. Si buli omu nti alina ssente. Ekyalo kino kirina abantu abasukira ddala mu 1,000 era nga bakozesa oluzzi luno. Ate era oluzzi luno olw'okuba nga twalina ebbula ly'amazzi twasaba abazira kisa ne bajja ne batuyamba NGO ne tusimira oluzzi luno. Oluzzi luno bwe tuba tugenda okulusima kano baakalaba nga kali kalesidiu era singa tunaleeta abapunta ne bapima ojja kusanga nga n'ettaka lino lye baagala lye bakayanira teriri mu ttaka lyabwe. So bagezaako okutakinga advantage ey'okusiba ne kalesidiu ke twandibadde tukozesa okutuuka ku luzzi lwaffe nako bakatwale. Ekyalo Kazinga tekirina luzzi oba luzzi lwa mudumu ne bowaholo zonna zaafa dda naye ng'abantu abasinga kuno 90% bakozesa mazzi ga national water. Kati luno lwelokka oluzzi lwe tulina oluyamba amasomero oluyamba omuntu wa wansi omuwejjere wayinza okujja otuzzi nga tatusasulidde. Yes. Amasomero abatuuze omuntu wa wansi abawejjere bonna wano we bajja ki we bajja amazzi. Kakati gwe bw'omala n'oziba oluzzi abantu oba obalesewa nga tetumanyi nti amazzi bwe bulamu. Twesiga Beni. Bantu emitwalo nga 3 n'okusoba abatwala kimafuna amazzi nga ate lwe luzzi lwokka lwe balina wano. Naye abasajja kuba balizima oluzzi balutwaliddeyo batulemesezza batulomya bagenda kufuna amazzi. Lwe luzzi lwokka lwe tulina mu kitundu kino. So tuba mu kaseera akazibu nnyo tutaaga obuyambi tuyamba. Tutuuka wano nga basimye omusingi tubagamba tuteekwa tufunayo access egenda ku luzzi ne batugamba nti orders balina bagambye abaddaleyo. Ekyo batuli nabo wano tusaba ne bekikwatako biso bonna babateewa era sitiru n'okukimaliriza. Ge gabagoba amagye ge gabalemesa okujja okukima amazzi. Akuuma n'amagye era ge galiwo nga bw'ogalabye. Naye olaba naffe ffennyini ng'abakulembeze tubakyatukkiriza ku kiserengeta by'emmanga so kijja kuba kizibu. mukuba tebalaga nti ajja kumukuba bagamba nti bajja kugendayo ne bwe bakyamala kumaze bye baagala naye bwe baggalawo omuntu atabalina bakagenda kukima amazzi. Naye gye batugamba okuddamu okuyita eri wala nnyo limu oyita mu factories endala kyo kitasoboka naye ng'oluzzi lwawo lwadda nnyo nnyo bwe basingirako ddala obungi bakyetooloddwa amakampuni nga bw'ogalaba wano ate era abantu bakolamu beebo abantu bonna abakola mu factory nibo olaba basula ku kyalo kino.